Nkomyewo n'amalala erinnya lyange nze Sonko Muhammad njagala tubeera ate nga tunulirako ku Diamond Platnumz ne yali mukyala we maama w'abaana Zari Hassan. Yes, moko waffe Diamond Platnumz twali twamu omukyala waneeno naye nti omukyala yavaayo naye ate bano balabiddwako nga bali babiri bonna ne famire n'abaana era nga kigambibwa nti omukyala Zari Hassan yabadde atutte baana wa kitaabwe wa taata waabwe babuze ku taata waabwe bokitegeera naye katunababeera nga tugenda mu maaso ankujjukiza nti subscribinga kwate ku notification bell awo tubeera ate nga tutambulira wa muganda wange obeere ng'omanya biki bibeera bigenda mu maaso tukuwa entertainment news, political news, exclusive stories, celebrity interviews ebirala bingi nnyo nnyini ddala tubeera nga tukuwa muganda wange. So erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Diamond Platnumz omwami ono muyimbi we Tanzania kuba omuziki w'amaanyi nnyo era ne ku YouTube ne oba ogenze ku bamu ku bantu abasinga okubeera ab'amaanyi waneeno boyinza okubeera ng'otunuulira omukyala Zari Hassan mukyala muna Uganda wamunene waffe ku butaka Uganda. Omukyala ono yali mukyala w'omugenzi Ivan Ssemwanga. Yes, yafumbirwayo era nabeera nga amuzalira ku baana nate oluvannyuma bamala ne bafuna obutakkaanya n'omwami w'oyo ne baawukana nate mu bbanga tono nnyo twagenda okulaba ate nga Zari Hassan munnange ali mu nkwatagana ey'amaanyi ennyo nnyini ddala n'omwami Diamond Platnumz oba okitegeera. Era Ivan Ssemwanga watuukidde okufa Zari Hassan yali yafuna omwami ompya nga ye Diamond Platnumz oba okitegeera omwami omuyimbi oyo. So bano bonna Zari Hassan socialite, business woman n'ebirala bingi nnyo era mukyala mufumbo abadde n'oli waliwo omwami mulala gwe yafuna gwalina ensangi zino naye ate nga sisose kugendayo munnange omukyala ono yalabiddwako ng'ali wamu ne yali mwami we gwe yazaalira abaana Diamond Platnumz naye Zari Hassan agamba nti tekiri mu kabi konna okulaba nga wadde waliko ow'omwami n'ofumbirwayo n'ate oluvannyuma n'omala n'ovaayo naye okwata abaana be n'obamutwalira ne babeera nga bamulabako. Gwali yandaba nja kubeera nga nkulekera ekibuuzo osobola okubeera nga commentinga wansi awo gusinga obeera nga oli mukyala oba nga oli mwami nga bamulaberako mwenna ne mane mwawukana omukyala n'aleeta abaana balabako obalabeko ewuwe waka wobeera kyalibadde kituufu omukyala ono bwajja okulaba okuleeta abaana balabako n'asula kale era bw'aba asuze olozali badde asula ennaku nga mmeka era bw'abeera nga asuze awo wennyini asula mu bedroom ndala n'asula mu ndala oba nemwebaka mu kisenge kyekimu naye ng'ebitanda bibaawula tobaako kyenyugamba twakita wazaala abaana waleese baana bandabeko tocha kiba kirina kubeera nga kigenda mu maaso kinyiza okubeera nga nkulekera ng'ekibuuzo nate njagadde embeera te nga mbawo ne updates ezo tomanya tuyinza ogenda okuddamu okukola amawulire agaddako nga azizaayo abaana omundi ogwokubiri bazzeemu balabi ku kitaawe nera bazizaayo ogwokusatu obusemala okukola ku kitaawe oluvannyuma ate nga abaana abalese ate nga agenze yekka ne baddamu ne bakwatagana ayinza okuddamu n'afuukamuko wafu mulundi omulala jjukira nti omuyimbi Spice Dine gye yabadde ng'agenza okubeera nga sinkanako ku mukulu ono ne kuluye era balina projects ze baakoze zigenda okubeera nga zijja nga zigenda mu maaso Uganda babisala baade batandise okugamba yandifuka muko waffe mundi omulala eri omwana omulala biki Spice Dana yakomye wali ku butaka era projects zigenda bera nga zifuluma zibere nga zigenda mu maaso ne Zari Hassan yalabiddwako n'omwami we nga bali waka batudde nga wala bifaananyi bineeno nga bayenjoyinga life kitegera muganda wange. Yes, kola kintu kimu subscribing, liking, commenting, sharing ko ne wali munno atubere ate nga tuwerako bangi tuwe yamye kubantu tugenda batukutuusa kamawulire mangi nnyo nnyini ddala beera bulungi weraba.